Eddie Kenzo bamukolimidde ensonga nno zitabukidde eddala. Eddie Kenzo munange taggwa kweyogeza, yavuddeyo n'abaako byayogera ng'ali ne Eddie Sendi ku nsonga z'abayimbi. Okitegeerera n'abaako example ze yawadde ekitaayisiza bayimbi naddala abakadde. Kaakati abayimbi bavuddeyo okuba nti nate bakolimira Eddie Kenzo. Nga woli mukulaba akatambi ako yavuddeyo n'alyoka agamba nti Eddie Kenzo kusaasidde. Tomanyi kiyinza kutuukako, ssente za gavumenti eno zikyakuwaga, naye amujjukizza nti takubangako ku ssasi. Oba abadde ategeeza ki nze naawe? Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Kenzo, lekerawo okuyisaamu abayimbi amaaso. Ekikuwaga kijja kukka. Kenzo otumanyidde nnyo. Kenzo toyinza kusinga sipapa kufuna sente. Kenzo simanyi black white, simanyi ani bright wine, simanyi ani ali luzira ne sipapa ali luzira. Baali bamaanyi abasajja. Naawe mu gavumenti ya Museveni omanyi toyogerwako, omanyi buli kimu kyaggwa. Nedda bukulinze mu kkoona erimu. Gana amaziga getukaabiye mu music wa Uganda ne mufuna sente nga muwaayo feesi zaffe n'amannya gaffe, ne mufuna sente ne mumala ne muduula nti abo tebalina makulu. Gwe tyoboola kola buli kyoyagala kyonna, kuba otambulira motoka ez'ebbeeyi, kuba oyina abakukuuma, bannasulu baabakuuma. Buno n'abasirikale babadde mu gavumenti ya Museveni nga babakuuma. Bw'atakubangako wadde atafulumyangako na ssasi, gwepankira mu gavumenti ya Museveni, gwamanyi nti oli w'amaanyi. Bw'osula mu galagi tekikufuula mmotoka. Ebyo bye bigambo byange. Era nga tukyali ewa Eddie Kenzo, bajjo wuuno naye avuddeyo n'abeera nga ate amusabula, avuddeyo n'abeera nga amutabukira. Kenzo munnange bye yayogedde byanyiizizza abantu bangi. Kenzo yakoze statement egenda omutambulirako obulamu bwe bwonna. Nsaba Katonda eremekwata baana be. Kenzo waba abadde tagwanga yagudde ku luno. Yagudde. Mpuliriza ne Federation tegenda kubeerawo. Kati Sebatta ani omulala aliwo nga mulamu? Sebatta, Dani Mugula. Buli muyimbi omulamu aliwo. Bwaba yalabye statement ya Kenzo yakabya amaziga. Kyemanyi Muzeyi Sebatta kandangire ku luguudo. Muzeyi Sebatta guno omwezi tagenda gumalako nga ali mu Federation. Ate Sebatta alina okujja kukola amawulire nti nvudde mu Federation. Kubanga Kenzo yatyobola Sebatta ogwasooka. Naga Sebatta alinnya takisi. Mwali muduma. Toyina kumuswaza. Kye bayita celebrity mutambulira mu swaga. Ngenda kusomesa kalero kiki bayita celebrity. Ti Kenzo nga president w'abayimbi olina statement ezitalina kuva mu kamwa. Kenzo yerabidde ekintu kimu nti Dani Mugula gwe yarangidde oba munyamaziga gagala kujjako matire mbadde yakola byamagezi. Yarangidde Muzeyi Dani Mugula obwavu. Mukatuna Mugulu Dani Mugula yayimba mu myaka gya 1962 nga population bafuna abantu 6 mu kikaali. Ku mulembe gwa 62 Dani Mugula yalinga Kenzo w'omwaka guno. Ontegera bulungi. Owanga omusajja ekitiibwa abataafunanga bantu abaakubanga ebikaali ebiveera naye n'akolaga nti yazimba ennyumba emaddu. Dani Mugula Kenzo gwayita omwavu alina emizigo ebusega. Dani Mugula alina akamotoka ke mwatambulira. Dani Mugula yasomesa abaana bagendako ne London ku holiday. Katojja otya mu kamera n'ogamba Dani Mugula mwavu. Kitwale ndeta assume nti yandibadde mwavu. Ng'omuntu nga Kenzo ali mu level ya president ate olangira otya bw'okulembera obwavu. Yadawo example. Wadde nayo giwa bubi. Saimo wanga omuntu ekitiibwa eyakuba ennyimba 1962 nga nakati zikyali hit. Bino byonna Kenzo, bino byonna genda owulize oluyimba lwa Muzeyi Dani Mugula bayita ataakulaba. Bagamba ataakulaba yakola ki? Dani Mugula yayimba oluyimba n'asenga Kenzo byayogedde kati. Mugula yaluyimba dda mu luyimba. Okumanya nti olina okuwa abasajja abo ekitiibwa nti Dani Mugula batandika okuyimba ku mirembe gy'Abamini n'Obote nakati labe tukyayogerako. Ate Kenzo kitagenda kumutuukako. Mukatonda Mugulu, that was a very stupid statement. Kyemanyi ne Kenzo tuyazeemu kufuna tulo. Ekyokubiri, obwavu tosobola kujja n'obulangira muntu mu kamera n'obulwadde. Kitegeeza oli musiru. You are not a leader. That man is not a leader. Kubanga tosobola kusalawo Saimo n'ogamba nti
Dani Mugula tugambe Dani Mugula si mwavu nkidamu ne tugambe nti mwavu si aba yayita obwavu Katonda yasala wani agagawala nani ayavuwala ekyokusata abasajja bo baali bakozi basebata sebata buli lugudu yalulinangako amaka otegedde bulungi naye generation nekyuka sene nezikendera mnera sebata akyayina amaka ali wali emuduma ne maama we ekyokusatu Dani Mugula mugagga nnyo okusinga Kenzo kuba Dani Mugula ennyumba gyalina ssente yakola nkole emmotoka gyavuga ssente yakola nkole tosobola kuddira Kenzo afunye mukisa mu 7 mu billion ezo ssente za Kenzo si nkole nsabirize yawula ssente nkole n'ensabirize Simon gatekero mpuliriza soko demo akantu ako omuntu yakubanga ekikaali n'avuwa emirala tebanange mujje mu ndabe ne bayingira abantu nkaaga abantu 4 n'azimba ennyumba emaddunga weeri n'omwe kati Kenzo ne bwafuna billion 9 abamunaku nnyo ku Dani Mugula sente za Dani Mugula zangaloze sente za Kenzo nsabirize tosobola kuddira muntu asabiriza n'omuteeka na muntu mukozi era babera maaso g'abantu bagamba Mzee Dani Mugula juu because yakola sente ze nasonda 10 kati Kenzo akyayogera bwati abalata tamanyi bulumi buli mu kusonda sente kwekolerera agenza okuvayo okulangira abantu obwavu lwa federation of which federation government yegivugiridde kati utaba mugagga naye taddamu kweyita mu bagagga Simon ayo sazi nobokera nolonda akawumbi nokalonda bulonzi ngo badde otambula osamba bipapula tebakuyita mugagga omugagga ye muntu asonze 10 n'afuuka omugagga obugagga buli mu kukola buli mu bintu ekyokubiri buli mu kukola obugagga buli mu kukola subscribing liking leko bakabwawo mu comment section kitalo nnyo kitalo ddala mukyala wa Alex Mufumbiro amunange yavudde mu bulamu bw'ensi eno naye ate nga munange Alex Mufumbiro gwe twogerako ali mu komera mukyala we waafiiridde munange tabaddeewo nga munange yasibibwa okitegeera nno ensonga nate bwezityo bwe ziri simanyi musajja wattu oba anaaguma naye ng'embeera bwetyo bweri mukyala we avudde mu bulamu bw'ensi eno mukyala we abadde atawaanyizibwa ekirwadde kya kansa okitegedde naye nga bano babadde bafumbo katulindirire tulabe oba munnange Alex Mufumbiro banaamukkiriza okuba nti naaziika ku mukyala we oba ensonga bagenda kubeera nga bazikwasaganya butya naye bambi ebyembi atasobodde kuba nti ajjanjaba mukyala we era nga waafiiridde ono naasangiddwa ng'ali mu komera kale kitalo nnyo kitalo ddala katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nno atufuna wano ku News Spark channel omuyimbi oyo gw'oli mu kulaba munnange yavuddeyo n'akuba akayimba akayitibwa simanyamba kube peva kali bwe katyo kaakati nno UCC evuddeyo n'ebeera ng'ate ewera akayimba ako mukulike Easter mukulike Gandaalo Easter yonna yabaddewo nga nkubira omulanga nti tunuulire mu luyimba olwo waliwo omutabani waffe yakoze content y'oluyimba olwo simanyi aluyise mukube peva oluyimba olwo nalutunuddemu oluyimba lubi nnyo lupromotinga violence ate kyemukoze ekibi ndabyewo ate mikwano gyaffe abaala mukasharinga bwosharinga ekintu ekibi obanga naawe liyale asanze omuliro nga gwaka ate n'oyuwamu buyiyi mafuta oluyimba mululaba lwakyejo nnyo lupromotinga violence terulina buvunaanyizibwa ate nammwe abamu mu lusharinga mwebale bangi muganye dusharinga naye ate abamu mu lusharinze abamu mukoze simanyi ze muyita ki challenge just because mwagala likes bannange kyannaku nnyo content ng'oyo mukyamu abaana bali ku social media abantu bali ku social media mumanyi pevers ezibadde zikozesebwa okutta abantu ono ndabye akoledde ddala waliwo akozaawo challenge nga yalagira ddala oli nga amubbako essimu aye n'akwata ka peva nti akamukube ng'oluyimba lugenda maaso mulaba kyetubadde tubagamba social media ayinza okutabulatabula embeera zetubeeramu so ffe tukoze ogwaffe tumaze okusaba of course sisuubirayo radio noba tv ejja kuzannya naye mmanyi abamu tukola obujegeeyo ekiro ku radio ne tuzannya ennyimba zino mmaze obbawandiikira mwenna teri kuzannya luyimba olyo n'oyo mutabani waffe oyo omuvubuka yakoze content oyo tumuyise atuwulire bulungi
kiki kyagenderera okukola content afaanana bw'atyo ateekawo obusambatuko bw'oku promotinga violence ekitakkirizibwa ekimenya amateeka. Twabagamba dda nti olumu tetuli interested just mu kusiba busibi oba kukwata bantu, naye twagala olumu nsooka tubuulirira nako ayinza okuba yakikoze mu bujega. So please ekyeseneshalinga nammwe wano, yes mwaŋŋambye tumuvinze era tumaze tutandise okukwatagana n'aba TikTok okulaba nti vidiyo ezo nawe ziri bazisikayo bazipuulinga down. Katusuubire banakitegeera mangu, omanyi oluusi bannaffe abo nabo oluusi bw'ebintu bye tutegeeranga ebibi balwawo biraba nti bibi, naye ku kino tukyenyigiddemu tujja kutamu. Naye kyembasaba ennyo, temusharinga, don't share content oyo ow'ekijega omubi, tosharinga, tokola challenge. Manya abamu munoonya likes, naye likes oyinza ozifuna mu bintu bingi. Mutulabireko ffe, kyenva mbeera nze ku mutimbagano kuno mundaba likes zennina. Abamu munoonya likes mu bintu ebibi, ne likes siraba ze mulina. Naye ffe kati abayigiriza mulaba likes ezange zennina. Nina likes zitotogananga bukolwa. Si lwakuba nti nkola ebintu eby'ekijega, naye okola ebintu ebiyamba eggwanga. Of course abamu mu nvumo nabaga nti ebivumo byammwe kati nabijjamu entertainment. Buli kumakya olumala okulya breakfast nga ngamba digital content wange, digital assistant wange ngampa ku bivumo nga nsooka nsekamu ng'ate nkola emirimu emirala. N'olwekyo don't share content omubi, tomusharinga. Mwebalire ddala. Kasuku wuno bamulabudde, ani amulabudde? Kisa kya Mukama. Nsonga ki? Ensonga ze zino, tuli ku nsonga za mirembe. Mwami Kasuku nzize mu bulungi, va ku mirembe, tajja kuwa. Abaana b'abannamwe batandika future yabwe ne mubalwanyisa bagwe. Yasama naye kakkana. Muveeko. Oli gye yeetandikira ne bba tomanyiiyo, kakkana. Sigaza ebirevu, emimwa eminene n'olubuto. Yes, wetweyongerayo olutalo nno lwabaluseewo wakati wa DJ Nimrod akwоса kati ne MC. Prima Kadash kati yafuuse MC. Kakati no munanga olutalo lwabaluseewo naye DJ Nimrod talina bigambo birungi eri Prima. Naka video katulabye ka circulating on socials kabaddewo yesterday ne Prima. Ki ekituufu ekyabaddewo? Yes, Prima yabadde ready kuzina amazina mangi nnyo ku stage nenga talina music we gwe bali rehearsingiddeko. Then yadda yagala kuyingirirawo ku luyimba lwa Shiba ate nga Shiba yaddako ng'ennyimba already ziri set wali performance yeddako because yabadde agenda okuyita Shiba as the next performer. So nabadde ku stage ne manager we Derisa najja n'asaba oluyimba wesibadde olwa Shiba. Nemwasobola kuzanya luyimba olwo because already luli mu program yani ya Shiba teyaddako. Nagamba atofaayo luzanye. Nemugamba yogera ne manager wuno bwakkiriza mu nduzanye ngakola ki manager namugamba atosobola kuyimba luyimba olwo ng'omuyimbi yaddako ate nga luli mu program. So n'akyankalana. Upcoming MC ekintu yakyonoonye n'atabuka ate awatali necessary okitegeera. Ndowooza era naye ajja genda ayiga mpola because yabadde first gig ye nga MC ate n'obuzibu obulala ndowooza yadde amaze okuzina amazina mangi kozi yabadde azinira awo amapiano mangi nnyo ng'akooye nga tamanyi kiki kiddako. Ate emyaka naawe ogiraba egijje wozina amapiano mangi ovaawo ka strain mu Luganda mpozi kati ka muscle pull ngekukutte era teyakomyeyo ku stage ndowooza bamutwalidde mu ddwaliro nga muscle pull emukutte. Oyinza muwa percentage ki okusinziira? Saagala muwa percentage because kariya gy'ayagala si gy'alina okukola. Yandibadde asigala mu kizigo kye n'emmere n'olusaniya lwe lwatunda. Awali emyaka si gye bwa MC gula basutraka bakyakola ebintu ebyo. Emyaka gye egimu oli yaritayaringa. Akyatunda olusaniya. Simanyi nalwo lulabika lwagwa. Ndowooza agezaako okufuna kariya entuufu ey'okukola naye ate gye emyaka
eyo kali ate eyo yenfu adde mu kizigo kye ekizigo kibadde kitambula ng'abaana bakikozesa nnyo noza ne firimu nazo zaagaana kozi yalimu acting so simanyi oba firimu yaggwayo naye nga obwa MC nedda oba n'okuinfluencing ebivulu ekyo kyasobola okikola nga bwe influencing ekya Joe Steden ekikola n'ekino nakyo yakinfluencinze obuzibu bwabadde bwamuwa bwa MC nga talina experience oyo yes ekiroto kyo bwa MC olina okutandika ng'oli muto okirenga bw'olaba Etania nga bwe yakoze okitegeera kitandika mu buto naye kati ku myaka 5 tosala te kwagala kutandika kuba MC w'ebivulu okitegeera obwa okwogera ku stage kyetaaga experience ogendayo n'omanya ngenda kwogera kino njogere kino nzizeeko kino okitegeera so being the first show okay sagala gamba mbu yakoze bubi probably next time better but just yetaga kwe training anamanya what to say, when to say it, how to say it. First show to kutandika ate kuvuma international DJ nga. As me, I really think Prima is having a phase, is having untold things mumutimago. Nze bwe ngamba mugamba muti. Ekirala oba ayagala kakasa muvubuka gwali naye. Omuvubuka Prima gwali naye is an S6 vacist. You guys, you know that, right? Omwana ali mu vaaka. Mwana wa S6 vaaka wali egombe SS. Wallahi billahi. Mubuze kabana begombe. The boy is in S6. Alinze results. Ayinza no zigwa bazadde be ne bamugamba S6 ajiddemu. I swear upon God, the boy is in S6 vaaka. Aya bazadde. Mulamu wange, how are you Mashonda? I love you. Abazadde omwana nage. Gombe SS. Oya mwana bamuzaala wao ebukoto. Actually ali ku kyalo kyekimu newe bazaala bakaluba. Bakaluba bamuzaala wao ebukoto. N'oyo omwana ekyalo kyekimu. Kyemuba mumanya ekyalo ekyebukoto kiri ku internet guno mwezi gwonna kivuddewo abakaluba kati kiri kuwa Prima ekyalo kiri okwo. What are you doing? Nothing. It's eating little cereal. Mwana ali mu S6 ne Prima. Ate Prima toyomba kati gwe batukugamba kongo oyomba buyombi Prima. You're a mother to a boy. How would you feel if your son is sleeping with a woman like Prima? How would you feel? Mashonda bakaluba namulese yagambye agenda kunsiba mulinze naye mama. Olwaleero I was even meant to go. Nengamba wae leka mberewo hajita later ensavi nga siriwo. Omwana, the boy is in S6 guys. Omwana wa S6, abana ba S6 baba n'emyaka emeka bannange. Si myaka 19. Prima has no son. Oh, kale. What was that? Naye nze bino byonna okubeerawo I blame George. George teyatuusa Prima ku ntikko. Prima yazze n'atugamba yali mu bufumbo for 8 years tebaamukiisingako. Tebaamukombako wadde. Alowooza bano abavubuka abato be balina young love. Bannange oluusi abasajja betusookerako batwagala bubi. I'll show you. Wait.
yagamba kyogera yagamba tebamusibaako loddi. Mommy, I'm excited. Wait. We did kiss in the whole relationship. 8 years. A relationship that is young. Me? To be in a relationship where I'm not kissed. I was lost. Mubuze, if we can kiss. Now, if I give you the chance, no, I'll get money. If we give each other a chance, can we kiss at this time? That's a chaplain really, because the last 8 years we didn't kiss. If I gave you a chance. Nanga abasajja abatawooma. You are obuzibu bwa society. We bleed on innocent people. Kati Pulima missed that stage. Jukira George yayagala Pulima nga Pulima muto. Ayinza n'okuba yamuggyako embuzi teyamunuuna bbeere olaba omusajja agaana okunuuna emimwa. Kati olwo yebuziba. Abagamba George is a narcissist. Kati okumanya George narcissist kiki ekyamugano kisinga omukazi. Kiki ekyamugano kisinga omukazi. That is why we are here. Kati Pulima yalowooza banaba Pulima yajja n'atugamba. There is a part of her that she lost. And she feels kati akuze. And she feels that the younger people begenda to bring that young girl in her out. Hey, omukazi bamulya bubi. George yali muto Pulima yali muto we yayagalira ne bannange show ya Pulima. Ate Pulima yali ayagala omukiisinga. Ask me why. Ne Henry naye yatugamba Pulima yamulepinga emimu. Yamugwira kiyifuyifu nga tabitegedde. N'amulya emimwa. Leka nako nkabanoonyeze. Omwana alabika ha issue was what? Mulya mimwa. Wait. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.